Murinya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Abooluganda Omukama mulungi ekiseera kyonna Omukama mulungi era ze mbeera ze weewaawo. Twebaza Omukama olw'ebirungi olw'ekirabo eky'amaanyi ky'atuwadde nate eky'obulamu. Tumwebaza byonna by'atuwa bye tulabako ne bye tutalabako. Ekitiibwa n'ettendo kimuddirenga oyo Kabaka w'abamawanga. Mu kiseera kye kimu twongera okwetonda Kitaffe olw'obutali butuukirivu bwaffe. Taata tuli boonoonyi, tusobya mu kumanya ne mu butamanya. Munnange tusaasire, Kabaka ajjudde ekisa tusaasire, nnyini ggulu tusaasire, nnyini buyinza tusaasire, tusonyiwe ebyonoono byaffe. Era taata tusaba otuwe obukuumi, otuwe bamalayika abakuumi, otujjuze ekisa kyo tuleme ate okuddamu okwonoona. Bakwisi baganda bange, nziramu okubajjukiza nti guno omwezi gwe tulimu, omwezi gwe 11 gubeera mwezi gwa kusabira myoyo gy'abagenzi. Amiina abooluganda. So tunyiikire tusabire emyoyo egyo kubanga buli we tubasabira ne bava mu purigatooli ate babeera bagenda fuuka batuukirivu ate nabo batandike batusabire eri Omukama. So munange topowa. Era mu kiseera kye kimu nziramu okubayita ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogwe 11 ewaka tuyinayo mmisa ey'okusabira emyoyo gy'abagenzi. So ba mikwano mbayise. Ekirala bannange, omwezi gwa maama gwaggwa gwali mwezi gwa 10 gwe twali tugatiramu ffenna wamu sappule. Naye wadde ogwo omwezi gwaggwa ate era gwe tekikugaana kusigala ng'ogatta sappule. Bannange twagale maama. Amiina abooluganda. Sappule tugisome lunywe buli kadde buli kaseera kubanga eyo sappule Bayibuli nnamba. Amiina abooluganda. Sappule kitala, teri kintu kiyinza kwerijjako ng'osoma sappule kubanga tumanyi bulungi nnyo nnyini sappule eyo ye maama waffe omukyala entiisa ey'amasaani atalina sitaani amulemererwa. Amiina abooluganda. Oyo alinnyalinnya byonna ebiba bikutte obulamu bwo singa oba onyiikidde sappule ate era singa oba omulaze nti omwagala. Buli w'oyagala maama n'ebyotasaanidde kufuna Yezu abikuwa. Amiina abooluganda. So twagale maama, tusome sappule ate era twongere okumumanyisa n'abantu abatannaba kumutegeera, abakyalimu okubuusabuusa, abakyayagala omwana yekka Yezu ate ne baleka omwana Yezu mwe yava. Amiina abooluganda. Mwasiibyeyo mutya nno bannange? Nzikiriza nti mwasiibye bulungi. Nange gye ndi eno wadde akasenyiga kannuma era ekyawandiikibwa ky'olwaleero kigenda kubeeramuko okukolola kubanga akasenyiga kantwala muko sipiri naye kajja kuwona Maamaliya kuba buli kadde abeeranga ate atadde mu kirimba kye. Ambaaniriza nnyo mu puroguramu yaffe Amaanyi gali mu kigambo. Kigambo wa Katonda oba emmere yaffe ey'omwoyo gye tugenda okulyako mu kaseera kano evudde mu Zabbuli omutwe ogwa 115 olunyiriri lwa 16 era nga lugamba nti eggulu lya Mukama, naye ensi yagiwa abaana n'abantu. Oyo ekigambo wa Katonda. Eggulu n'eggulu byonna bya Mukama, naye bino byonna bye tulaba ku nsi yabiwa abaana be wamu n'abantu. Ekyawandiikibwa bwe kigamba. Amiina. Naye eggulu wadde lya Mukama naye ate ffe abaana kasita olikolerera oba ogenda kuligendamu. Eggulu lino etulaba kubanga Mukama yatuwa okwesalirawo. Amiina abooluganda. Yatuwa okwesalirawo. Osobola okusalawo n'ogamba wadde nze ndi ku nsi eno Mukama gye yatuwa naye kansigale nga nkwata amateeka ga Mukama n'okwata ebyo Mukama byakola kibyayagala kubanga wadde agambye nti eggulu lirye ensi yagituwa naye ate mu nsi yatuweeramu amateeka naye ate nga ago amateeka yatuweerako n'okwesalirawo. Amiina abooluganda. Kati kiyeriga okwesalirawo n'ogamba nze wayi kankwate Mukama bye yagamba kankwate amateeka ge oba kiri okugamba zikaneegendere n'ebyensi naye jjukira ebyensi biggwaawo naye ate wogamba nze kansigale ku mateeka ga Mukama ebyensi ne woba ng'obivuddemu n'ogenda bulamu obulala bwe tuwangaliramu obw'olubeerera era oba ojja kubeera mu kwesiima naye ate bino ebyensi singa bikwemazaamu ne bikkanuza amaaso
ne bikozesa omululu ne bikulogesa abaana b'abantu ne bikunywesa emmindi ne bitandika ne bikwambaza obwereere ne bitandika ne bikuliisa enguzi ne bitandika ne bikulogesa abaana ba mujjawo oba ogeragena bulamu oba okuzikira ekitegeeza gwe okusalawo okwo oba wasalawo kubi. Amiina abooluganda. Mukama atugambye nti ensi yagituwa. Kituufu yagituwa, ekitiibwa n'ettendo kimuddire era twongere omwebaza. Yagituwa na bino byonna ebirimu yabituwa naye nga bakristo baganda bange yabituwa naye tubeeremu n'ekisa, tubeeremu n'akantu akatoola. Yabituwa naye tuli bagenyi. Eggulu liri lyagambye nti lirye lyaffe. Mumanyi lwaki lyaffe? Libeera lyaffe nga tugondedde amateeka ge, nga tukoze ebyo byayagala. Byayagala bye biki ebyo ebiyinza okukubeeza mu ggulu? Ng'okwata amateeka ge, nga weeyisa bulungi mbantu, ng'oyambala bulungi, ng'omutendereza mu nnyimba, ng'obunyisa ekigambo kye wonna, nga tomukwatirwa nsonyi. Amiina abooluganda. Ng'olaba omuntu akola ebitali bya bwa Katonda, ng'olaba omuntu akola ebyensi, n'omubuulirako n'omugamba munnange wadde ensi Mukama yagituwa naye naye n'ensi tugirimu kaseera. Singa obeera ng'okola ebintu bwe bityo, manya oba ogenda singa aba akujje mu nsi eno oba ogenda mu nsi ate eri ennungi, ensi erimu obulamu, ensi erimu bino byonna ebyensi bye tuyaayaanira. Bino byonna Mukama alinganga eyatutega oba ngamba akatego, kubanga bino byonna bye tuyaayaanira, simanya mamotoka, simanya ebiki, biri eri ewa kitaffe bitulinze, ebitaliiko n'agamba biri eri nga gwe bibyo ogenda kubeera nga weeyagalira muli emirembe n'emirembe. Kubanga yayogerera mu kigambo kye. Mulaba Mukama kye yatugamba, yayogerera mu kigambo kye Yowaana 19 nti nze mulyango ogw'obulamu. Omuntu yenna bw'ayingiriramu nze agenda fuluma, alifuluma, alirokoka, aliraba eddundiro lyange. Ekitegeeza nga bw'obeera ku nsi kuno n'ogoberera amateeka ga Mukama, obeera olikka weweevu era obeera okuba talatiibu nnyo. Amiina. Era obeera oli mugumu ng'asula wansi. Oba mukitegedde ekintu ekyo? Gwe manya obulamu bwo buli mu kifo ekirungi. Amiina. Kubanga atugambye nti ye mulyango ogw'obulamu. Singa bino tebikwemazaamu, n'oyagala amamotoka n'oyiwa emisaayi, n'ozimba ebizimbe n'ologa abantu, n'okola ebintu ebibabbako ssente zaabwe, n'otandika n'osinza bakatonda, simanyi n'osinza amayinja, n'osinza ennyanja, nga okubeerako ekintu kyonna ky'ofuna omala kuyita mizimu. Singa ebyo obyerekereza n'okwata omulyango guno gw'agambye, kubanga agambye ye mulyango ogw'obulamu, n'okwata ogwo omulyango, oba ogenda kubeera bulungi nnyo. Amiina. Manya ne mu mbeera yonna muba mugenda kubeera mwenna. Bino ebyensi alinganga eyatutega akatego, kubanga yatuwa ensi byonna n'ebigirimu. Naye ate n'amaani atugamba nti n'eggulu gye riri, oba mukitegeera. Amiina abooluganda. N'eggulu gye riri. Ate n'atugamba nti gwe ebyensi webikwemazaamu, n'atubuulira gy'olaga nti ogendagenda mu muliro ogutazikira. Ekitegeeza osalawo ng'okimanyi. Ate n'amaani agamba nti gwe wenna anaŋŋondera wadde oli ku nsi naye n'otegeera nti ebintu eby'oyaayaanira biri ku ggulu. Oba ogenda kubeera mu kifo eky'okwesiima. Naye n'olaba abantu ebintu b'ensi ne bibeemazaamu, yenna n'atambula ng'ali biki, n'alengera omuntu ng'aguza akamotoka oba aguza akawala akapya n'anyiiga. Lwaki onyiiga ng'ebibyo gye biri? Gwe ekikukwatako kiri kintu kimu kyokka. Tegeera nti ye mulyango ogw'obulamu. Tegeera nti ye muyinza w'ebintu byonna. Nti bino by'oyaayaanira kuno ku nsi naye ku ggulu ogenda bifuna. Amiina abooluganda. Tulina ekintu kye twerabira ate nga yayogerera mu kigambo kye ekya Isaaya 45 olunyiyi olwokubiri nti ndi kukulemberamu n'entereeza ebifo ebitali bisende era nditemaatema enzigi ez'ebikomo n'enteekateeka ebisibo eby'ebyuma. Amiina abooluganda. Ekitegeeza bw'obeera kuno ku nsi n'ogamba Yesu wadde ndi kuno ku nsi naye nedda, nze amaaso gange gonna, emmeeme yange, ebirowoozo byange ne famire yange, buli kimu ekyange tugenda bikwasa oyo aba agenda kukulemberamu. Era singa omulabe ne waabanga azze akuyuuzeyuuza akugye ku bya Mukama, akuzze ku bino ebyensi ebizikiriza, Mukama aba agenda kukulemberamu atemeeteme byonna ebiba bikusibidde mbuki, ebiba byagala okuwugula singa obeera omwesiga. Naye ate w'ogamba nedda,
nze kanengenda kwebeera kuno ku byansi oba nfa nefe oba ngenda mu muliro. Omanyi abantu abasinga balina eyo enjugira, amiina, kyangu kwogera oba nfa nefe oba mbeera mu muliro nembeera mu muliro nga tegunnaba kwokya. Singa abaliyo basobola okudda ne bakubuulira embeera gye balimu, eyo endowooza oba ebyo ebigambo byoyogera wali badde obikyusa. Amiina. Tulaba wano mu Zabbuli eya 19 Dawudi ng'amukoowoola Dawudi ng'amugamba tosirika, ayi Katonda gwensinza nze gwe gwentendereza. Amiina. Era yajja n'anunula ani? Dawudi yajja n'amununula. Kati gwe owooluganda ng'oyagala Mukama akununule, ng'oyagala Mukama akuyambe, ensi eno gibeeremu kubanga yagituwa. Na buli kimu kyonna kye tulaba kyonna yakituwa kyaffe. Naye ate jjukira nti n'eggulu gye liri, ate jjukira nti eggulu balikolerera bukolerezi. Wano Dawudi yamuyita n'amugamba tosirika, gwe kitange, gwe Katonda gwentendereza. Yajja n'amugya mu mbeera yonna gye yalimu, kubanga ye yali yategeera nti bino ebintu tebigenda kumwemazaamu, kubanga ebibye gye biri eri ewa kitaawe ewa kitaffe bitereke. Oba mukitegeera abooluganda? So tubeeremu mu nsi yaffe naye nga tumanyi nti ensi gye tuli mu kaseera tekwemazaamu. Oba mukitegeera? Tekwemazaamu kubanga ogiri mu kaseera kadakiika katini bwe kati. Mukitegeera abooluganda? Kubanga era yayogerera mu kigambo kye Matayo 18:20, yayogera mu kigambo kye omutuga 11 olunyiriri 28 nti mujje gye ndi mwenna abakooye n'abazitoowereddwa nange nja kubawummuza. Mmanyi lwaki yayogera ekyo ekigambo? Yayogera ekyo ekigambo kituzibule gano amaaso gaffe, amiina, tutuzibule gano amaaso gaffe nti bino byonna bye tulaba bizikiriza, wabula ye nga ye yaliwo okututikkula emigugu, ye nga ye yaliwo okugamba okutunaazaako ennaku. Tolaba munno ng'ali bulungi n'onyiiga, akaseera k'omala ng'onyiiga genda abikutikkuleko kubanga akugambye jangu gye ndi. Okitegeera? Gwe wenna akooye n'azitoowereddwa. Kati obwo obudde bw'omala ng'okola akasajja ku mutima onyiiga, ekitegeeza obeera ozitoowereddwa. Genda ogambe Mukama nti mazima neiba wange, fina tukola omulimu gwe gumu, fina tukola mu gavumenti, naye ate ye ng'emmotoka alina nnyingi nnyo. Ekitegeeza gyagambayo omwana wange azitoowereddwa, naye ate tayagala kwata kkubo kyamu, tayagala kwemaliza ku byensi, azze mutemere ki? Azze ambuulire kamutemere amakubo. Ng'akutemera amakubo. Jjukira yatugamba mu Yeremiya 3:3 olunyiriri 3 nti mpita nange naakuyitabanga nenkwolesa ebizibu n'ebikulu by'otamanyi. Ekitegeeza oba omuyise abeera agenda kutikkulako emigugu gyo gyonna, ate obeere n'obulamu obulungi, obulamu obutaliimu buyinike, obulamu obw'okwesiima, obulamu obujjudde ebirungi, wadde ng'oli mu nsi. Wadde oli mu nsi naye ate nga n'ekifo kyo mu ggulu gye kiri kiki kiteeketeeke, kubanga buli kimu kyonna ky'obeera wakola, buli kimu kyonna ky'obeera watambuliramu kiba kyali mu makubo maki? Kiba kyali mu makubo magolokofu. Amiina abooluganda? So bino ebintu bireme kutwemazaamu. Toddawo n'ogamba nti kasita ensi yagituwa. Ensi yagituwa baani boolaba bagiwangaaliddemu? Abamazeemu emyaka n'emyaka. Yagituwaamu kaseera. Akaseera ke yatuweeramu eno ensi ng'ayagala twerongoose, ng'ayagala tugende okutuuka ku lunaku luli lw'anaatuyitirako nga tuli batukuvu. Tugende mu ggulu eggulu teyali yeekolera nti no ye ayagala dibeeramu yekka, wabula ayagala dibeeramu n'abantu abatukuvu. Abantu abatukuvu yenze naawe n'ono n'oli akola ki? Ampuliriza. Ndowooza mukitegedde abooluganda, teyalikola kubeeramu yekka. So tukole ebintu, kano akaseera tekakweyunuza mu byonna ebirimu bisimanya yabituwa. Kano akaseera yakakuwa weerongoose, olongoose obulamu bwo, otereeze obulamu bwo. So va mu malala mwana wa kitange, va mu malala mwana wa maama, tandika weerongoose. Olwo olugoye lwo olubadde lwaddugala, olubadde lujjudde amabala, ke kaseera atudde eri Mukama omugambe taata nsaasira nkomyewo, ntegedde emigugu gyonna gintikkule, nkomyewo nsonyiwa. Amiina, kubanga gwe kitange nga we wasaasira Dawudi n'omukwatako mu Zabbuli ya 19 olunyiriri olusooka, nange nzize nkwataako. Kubanga taata nkitegedde eggulu walikolera ffe.
olikolera ffe abaana bo ng'oyagala tubeereyo nga tukusinza, ng'oyagala tubeereyo nga tukutendereza. Taata nga wansuubiza okunkulemberamu Isaaya 45:2 munnange nkulemberamu ziyiza saanyawo byonna ebibadde binnemesezza okutegeera. Amina abooluganda ajja bikola kubanga yagamba mujje gye ndi mwenna abakwere n'abasobodde nange n'abawummuzanga wabanga yayogerera mu kigambo kye bw'atyo era abajja kubikola. Amiina. Omukama abankuumire naye nga nsembyayo kino nga mbagamba mu bannange tusomesa pule tusabire emyoyo ate egyatuva ku maaso. Maama Maria tumwagale tumwagaze n'abantu abalala kubanga buli woyagala maama nyongera okibakaatiriza nti nebyotasaanidde kufuna mu maaso ga Mukama obifuna ku lwa maama. Ate singa osabira emyoyo gy'abagenzi egyo manya naawe wono woliba ovudde ebulamu bw'ensi eno oba ng'otuukidde mu purigatori. Amiina. Naawe kiba kijja kwanguyira okuvaamu kubanga ye Mukama talaza amanya buli saala gy'osabira emyoyo gy'abantu abo Mukama akola ki? Mukama olwo lunaku alubala akakadde akabala era niyo emyoyo egivuddeyo mu purigatori ku lulo agiwandiika mu kitabo kyo. Amiina. Agiwandiika mu kitabo kye eky'abalamu oba ekyabafu kati n'akulinda ku lunaku luli lw'obeera ovudde mu bulamu buno n'abikkula. Nabweteme ng'akyali ku nsi yali afaayo ku banne, yali afaayo ku myoyo egiri mu purigatori, yali tafaayo zwi ng'ogenda mu muliro obutazikira. Munnakamaanya bambi yali afaayo ng'asabira emyoyo gy'abagenzi ate abadde ayagala nnyo ne maama wange Bikira Maria ate ng'ayagala nnyo n'abatuukirivu. Gwe jangu munnange ewange kale olengedde wogenze ku Namulondo ya Mukama nga wakwata amateeka ge. So tukwate amateeka ga Mukama tukole by'ayagala, tetukola nga ffe twagala wabula tukole nga ye bw'ayagala. Abooluganda nziramu kibajjukiza nti tulina Facebook page eyitibwa Jesus is our Savior Platform TV tubuulirako ekigambo kya Mukama. Tulina YouTube channel eyitibwa Jesus is our Savior Platform TV. Wano tuyinza obutabuulirira ku kigambo kiwera naye ng'oyagala okwemala gwe ng'oyagala okulya emmere ey'omwoyo genda ku YouTube buli ssaala yonna. Tulina essaala ez'enjawulo ezisobola okujja mu ekyo ky'oba olimu. Tulina ne Facebook page era naye eyitibwa Jesus is our Savior Platform TV naye era gyettanirwa. Mukama abankumire nsigadde nze musomesa Nabakooza Silivia okuva wano era mu Jesus is our Savior TV platform.